Serunkuma Musoke Joseph emyaka 75 omutuuze ku kyalo Makenke mu Ggombolo Nangabi wa Kiso yavudde mu mbeera nakakana ku nyumba ya mutabani we Serunkuma Lawrence emyaka 2 n'agikoonakona negwa ku ttaka okuva mu mbeera kiri okuteebereza mukazi we Alice Nalumansi emyaka 7 okuba nti omwana ono yamwenda bwenzi ekitaawe ekyo kikubuulidde era sikindawa yagenda mu kkooti. Ono atunnyonnyodde nti bw'era akyali muvubuka ng'akyakola omulimu gw'okuvuga emmotoka mu ngendo empanvu mukazi we Nalumansi alinako omulalo gwe yapipyanga naye ngono gw'ateebereza okubeera kitaawe wa Lawrence Serunkuma. Abandi bananyira ebibanja bali padde obujulizi nga baleeta omuvubuka n'ajja mu nnyumba zensitula omwenda gwa kiro mutangaija kyago ngagaba kuva mukono seeta mu Uganda Bookshop. Sina buddi gw'omuzaala kubi yali mwenzi abasajja abakulu kufa wano yazaala mu mukasajja mu Nalwanda omwana bamuyita Naiti n'abansuulira nensobola okubawera nga sina gavumenti zijja kunganya kusuula mwana oli bali nga abalasi baganda namuzaalamu oyo yekka. Ono awezenga batagenda kukkiriza mutabani we okuzimba ku kibanja kye kubaasi mwana wa mulujja era nga n'ekifo wabadde azimbye yakitunzibwa tenasaba Nalumansi atwale mutabani we mu kika gye yamuzaala. Tunda wali nga ndi mulwadde ku kitanda era nga ttaka lyange si lyabwe nensasula eddwaliro $1.4 nga sizirina entundawo. Abafumu bano nga bwe bayawukana nga ye Musoke yazala okuzimba ennyumba empya ate Nalumansi n'amuleka mu nnyumba enkadde era ng'ebula katono okumukuba. Nalumansi azze ne batandika okuyoma n'okwerangira nga buli omu bwe yakolanga obwenzi nga bakyali mu myaka egy'ekivubuka. nze nkuwa ekitiibwa ky'olutaata w'abaana naye gwe totimpa lwaki buli lunaku ŋŋamba mbu nyenda. Nalumansi akakisizanga Serunkuma wali omwana wa Musoke nga talina kika kirala gy'agenda kumugaba. Mwana mukulu gwe nnaagaba ono mugabewa gwe jangu omugabewa Akanyarwanda k'omanyike akanyendako. Nnyonnyoddwa oswalira bwereere bwenaafa tejja kudda mu maka gange. Serunkuma abadde mu nnyiiki ey'amaanyi olw'okusaba emmere ye n'okumukonera enju atunnyonnyoddde nti kitaawe yamuwa ekibanja kino ekiwerako fuuti 3 ku 10 nga wa myaka 8. N'amaliriza nga ansazeeko ekitundu era bwe yansalako ekitundu n'ankakasa nti nno agenda kumpa ekyapa naye yawunzika tampadde kyapa ate bw'amaliriza n'awunzika nga awantu we yampadde mwe nazimba n'ennyumba ebadde etuuse waggulu ku olopuleeti n'aleeta abantu ne basobola okuba nti nno baagikonyewo ne bagimenyawo ne bagisuula ku ttaka n'ebimera byange ebyabaddeko kwabaddeko olusuku emmwanyi byonna ne babisaba ne babissa ku ttaka nga kitanga neegaana ng'agamba nti nno siri mutabani we. Serunkuma yeewuunyisa nnyo kitaawe okumwegaana nga bwe yazaala omwana n'afa tiyamumugulya wala amuzika ku kijja kye. Kubaga Teemanyi yamugamba nti omwana oyo yafiirwa ku mwana lwaki wamuziika ku bijja nti ndi munyolusiziza. Ffe Buganda eno tulina okwalula omwana oyo twamwalula ng'akutta naye ettala ya sitima n'asanyuka nnyo ng'akalira kazina. Ne Chairman yatuuza olukiiko n'akola ebbaluwa agisayininga tugende musaayi kitange n'akigaana n'awunzika nga akkiriza nti omwana wange ebbaluwa n'agaana ogisayininga naye ate neewuunyiza okulaba nga kitange ennyumba yange agikonyeewo ng'agamba nti awantu atunzeewo. Ajje Samuel ne Robert Musajja bakusakidde eggulya ino ku Lwabukedde TV.